Nkulazeeko ko obumu ku butambi bwa Pallaso ng'ali n'abaana b'omugenzi AK47 naye olwaleero kano kansusseeko muganda wange era nga kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga mu maaso awo nina Eddie Kenzo munnange akoze kolabo kw'ossa n'abamu okuva emitala w'amayanja bannange ate esayidi eno mwana mulenzi Alien Skin naye mulina munnange mu katambi kano esayidi abadde n'omwana waawo ku fangoni wali kibadde kikambwe ennyo muganda wange bambita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi naye nga kansooke nkutegeezeko nti nno mwana mulenzi munnange Pallaso avuddeyo kaawo omanyi abadde yakamala okuyirizinga oluyimba lwe munnange olwa Forever era nga by the way ebadde challenge gy'abadde akoze era nga abadde agiwaniseyoko wali ku mukutu ogwa TikTok naye leero kano kaakoze munnange akatambi awo abadde ne muwala wa AK47 omugenzi abadde agamba nti nno osobola okutambula munnange osobola okutambula okuva mu kifo ng'eno gye batandikidde paka ku ggoolo endala mu direction y'emu nga totambuddemu genda ate wantu walala bannange ekibadde mu katambi osoose n'ondabira awo kansooke nkakuweekoko ate mmale nkomewoko mu maaso awo. Bwe kityo nno munnange ate bwe nshekinzeeko ku mwana mulenzi munnange ate Pallaso katugende mu maaso wali munnange omuyimbi wali munnange ate Alien Skin munnange sayidi eno abadde munnange wali ne baby we omuto era nga ennaku ezo mbadde ndaba nnyo obutambi nga ali n'omwana we bambi ng'amulaga kye bayita love nga womanyi munnange ate omuzadde eri omwana we just babadde bali mu havingamu kaawo time nga bazanyazannyamu kaawo amuyigiriza amugamba nti nno bw'onaakula ogenda kubeera otya ogenda kubeera oba nga nze omuyimbi bannange ekibadde mu katambi abadde amulaga awo obuzannyo kansooke nkakuwe ate mmale nkomewoko. Ageze mu timu ya gwanga yakuyandiba nedda sebo zaba kubi wa mpira yenda mugala uli be drifter ole football abe yamuza moto ko ba wa kapira kan ne mwana gwe bana gendi kochi gwe mkulu What will you do when you grow up? I'm a footballer. abe wa kapira naye nga byebyo munnange ate bwenkyo bwe nkoze okucekinga ku mwana mulenzi oyo munnange ate omuyimbi Alien Skin. Kakati nno katugende mu maaso wali munnange ate n'omuyimbi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo avuddeyo kaawo ndabyeko kaawo abadde munnange nga yakata kolabo eno gye yakoze n'abaana balenzi munnange ate okuva emitala w'amayanja nengeddeko n'omuzungu Chesbel era nga ogwo mulungi kati gwakubiri ng'akola ne mwana mulenzi oyo munnange ate omuzungu olwo oluyimba lwakubiri kati era nga bayinayo kono oluyimba olulala munnange sayidi eyo Eddie Kenzo kw'ossa n'oyo omuzungu Chesbel era nga wali ku luyimba luno Twist
ndabye nga lubadde lutambula wali ku mukutu ogwa TikTok lubadde lukuta akati munnanga ate okwetoloola esayidi eyo naye nga kyekyo ekipya ate mwana mulenzi munnanga ate kyeyasaaba okuludde nkugambye oluyimba maanyi nnyo nga bw'okiwulira munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Eddie Kenzo nga wano wekiri nti nno music and personalities munnange tukutegeezaako akapya ki akatuuse ku muyimbi wo ku bya music munnanga ate esayidi eyo tuba twatuuse dda okubeera nga tukutegeeza esayidi eyo naye nga wobeera nga tonnaba luceekingako genda kati munnanga ate oluceekingeko kolabo nnungi nnyo muganda wange ojja kukkiriza esayidi eyo naye nga alabiddwako kaawo abadde akoze challenge era nga bw'ogiraba naye olwa copyright sigenda kubeera nga ate nga mplaying oluyimba lwe ogenda kubeera nga olusanga munnanga ate ku YouTube channel ye era nga bwenti bwenkoze kakasa nti no video jimpya like kosa tena okusubscribinga jjukira nti no ogenda kubeera nga ofuna notification ku video empya oba update yonna ebeera etuuseewo munnanga ate wano ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.